era kapisewo message eno mutegeere ensasage gye tulimu nti embeera gyeyongedde okwonooneka mu byekonomi ne mu byenfuna mu ggwanga Uganda, ate obuzibu bw'emisango bugenda kweyongerera ddala waggulu nnyo. Ng'oggyeko kagurupu kaabwe akabatega embuzi, ng'oggyeko emmundu ze bamansa enkya ne baziwa bannansi, naddala okusajja bwero diyu, ate nga tebabawa ssente, bajja kukozesa emmundu zino bo okwenoonyeza ekyokulya ku bannansi. So obubbi bw'emmundu bugenda kweyongera mu zi supermarket, maduuka, eri ababodaboda, obw'emmotoka n'ebitundu ebyenjawulo, kubanga bano bwe muwa emmundu nga bo tebalina ssente, mubawa ssente, omundu obanga omuwadde ekyokulwanyisa ekyogenda yeeyize ekyokulya. So obuzibu bw'emisango bugenda kweyongera waggulu. Ababbi bagenda kweyongera, aba legit, abafere abali mu police, abali mu magye, abali mu SFs n'ebitongole ebyenjawulo, flying squad, abalina emmundu tabasozi egenda nga amasanga ki bagenda kukozesa emmundu ezo okudda ku bannansi okubakijjanya ku nguudo ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga Uganda okulaba nga babanoonyaamu ssente. Kyokka n'ababbi ab'ebiso bennyini abali mu gavumenti, abali mu ssaako z'abantu abayisirwa, criminal agents abali mu bitongole byabwe by'okwerinda, kw'ossa n'ababbi bennyini aba bulijjo bagenda kutandika okuyigga bannansi n'okubamalako emirembe. Banayo omuzira kisa yenna amanyi omuntu ono omuvubuka ono atugambye akolera ku stage ya boda ye mulago ku ddwaliro. Bamutemyetemye ne bamubbako boda ye ne bamusuula wano ekayijja mu kawonvu. Amanywa ge yani? Amanya ge ye Waswa Yasin. Waswa Pius. Akyayogera mu katono, amanya ge ye Waswa Pius. Amutegeera yenna n'ababoda b'e Masaka abadde akolera ku stage ye mulago ku ddwaliro lye mulago Masaka. Bamutemyetemye ne bamubbako boda ye ne bamusuula wano ekayijja. Kati ebyo byembagamba ogenda kulaba cases nyingi nnyo. In fact waliwo ebifaananyi bingi tubalaga, waliwo videos nyingi tubalaga nga ziviolatinga community guidelines eza Facebook, page bajja cracking down nga ziviolatinga community guidelines eza YouTube, ebaganda bafa bayisa videos zino ku YouTube zitubalaga naye nga zikanga nga zitiisa. Kati bino byogenda okulaba baganda bafa ababodaboda, baganda bafa abafotokyozanya, baganda bafa mwenna bali mu businesses ez'enjawulo, embeera si ya mulembe n'akatono. Waliyo videos nyingi ezireka lamojja zetusigaza obusigaza nga tezikizibwa kuyita wano. Muna mukimanyika abasyalinze ebifaananyi bino naddala ebirabika obwo byennyo, pejeza mu gye bazikoze n'akamusiza mu gye bazikoze. Amba bateekako ekibaati, abalala bateekako ekibbulooka nga temukirizibwa postinga kintu kyonna okumala ebbanga eggere. So kati bino bye bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu bitundu ebyenjawulo, ate akabinja kaabwe akasazi akatigimbuzi akakozesa ebijamye nabagamba kakomawo ssaawa yonna okukola omulimu guno, okwembaakirako omulimu gwabwe gwe basinga okumanya ogw'okunywa omusaayi mu Bannayuganda, ako kakomawo ssaawa yonna. Kati be yakwasa emmundu, be yakwasa ebyokulwanyisa, yalinga be yawa obuyinza ogenda okudda ku Bannayuganda okutandika okutigimbula. Bino mugenda kulaba bingi nnyo nga wookiwulira. So maama wange, taata wange, senga wange, baganda bange bali mu businesses ez'enjawulo, baganda baffe ababodaboda, mweyongere okwebeereramu ennyo n'entambula zammwe. Obulamu tukyabwetaaga, obulamu bwe businga ekikulu. Woba okozeeko ngena wookozeeko onyusa essaawa 2 ez'ekiro, nnyuka sente sigula zitandikawo. Nkimanyiko mulimu olw'embeera abamu nga omu akola emisana omu n'akola ekiro. Kati naddala baganda baffe abakola ekiro obulamu bwabwe buli mu ddeja ya kika kya waggulu nnyo. Biki bazibba, emmotoka bazibba tezi batabb, ne bagiyiwa speya, ne bagenda bamutunda e Congo, ne bagenda bamutunda e Kenya, ne bagenda bamutunda mu Southern Sudan. In fact akatala akasinga kali mu Southern Sudan, akaspeya w'emmotoka n'akaspeya wa bodaboda akalala kali Congo. Ne bye babba e Congo ne babitunda mu ggwanga Uganda, ne babba e Southern Sudan ne batunda mu ggwanga Uganda. Balina network nene nnyo eri mu region ya East Africa. So baganda baffe ababodaboda, baganda baffe ab'emmotoka, bavuga special, baani mwenna wetugenda obuzibu bw'emisango obutegekebwa gavumenti yennyini bugenda kulinnya, kyokka n'obuli mu bannansi bennyini ababbi typical nabo bugenda kulinnya, kubanga abantu banoonya engeri gye bayinza osurvivingamu ate nga bo balowooza bagenda kusurvivingira kuba
nansi oba na Uganda abatalina musango. Kati we mala okuwumbako ebyo byonna nzize ku programu ya leero entuufu. Mu bino byonna wobanga omanyi oli emotional nnyo, obeera driven by bias, oli awo bwotyo, nabagambye no programu giveeko, genda otuuze wansi engalabi yo nga nze sometimes wentera otukwata engalabi yange nenjituuza wansi. Nabagamba nze nja kubuulira amazima, otwale amazima g'oyagala oba butagagala. Ekisooka ekyabaddewo leero kyenjagala okunnyonnyola otegeere, nekyaliwo ku Monday. Abalanda babiyita coalition, abalanda baberesa merging, abalanda buli wakiyitanga wayagala. Ne media zimulowooza nti zandibadde credible, ziriportinga in a sluggish way. Ziwandigame ezandi bayambyeko bane ziriportinga in a more professional way. Eggwanga Uganda liri mu katyabaga kamaanyi nnyo. Naye obuzibu bwe tulina bana Uganda mwenna n'Abafirika in a general bwe butaagala kumanya. Mbadde mbagamba nti gavumenti esobola okukyuka mu Uganda abamu ne mumanya nga wayiseewo wiiki. Tusobola okufuumula lutabayisirwa ne mumanya nga wayiseewo wiiki. Waliyo region yagamba nti lutabayisirwa yavaako nga temumanyi. Tusobola okufuumula lutabayisirwa leero, tusobola okulangira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president ne baba bamanya nga wayiseewo mwezi. Kuba Abannayuganda tebaagala kumanya n'Abafirika in general. Kyova omuzungu yagamba oba oyagala okweka omufirika yenna noba oyagala kukweka ssente zo gwengo togobonyabonyanga na kusima wansi watewegedanga mu lusuku kuteekayo kaveera, kwata Bayibuli, kwata Kulaani, kwata ekitabo kyonna kiteeka ku cupboard ya waggulu gweteeka mu ssente zo nekaba kakadde kasobola okumalawo omwaka. Tobonaabonanga kunoonya wooteeka ssente. Woba olina ekintu kiwandiiko kyonna ekyamaanyi nnyo kyoyagala okweka, woba olina ekintu kyonna kyoyagala okweka, kyonna mu nnyumba gw'osula, teweebonyabonyanga na kusima, kubanga okusima bayinza osuspecte ne bajjayo. Togendanga mu lusuku, tobonaabona. Kwata ekitabo, oba kitabo kinene nnyo, oba Bayibuli, oba kitabo kya Bayibuli, kyonna ky'okutte gwe kwata ekitabo ekyo kiteeke wali, teekamu ssente zo, teekamu ekyapa, kiteekamu kyonna kyoyagala owummule. Kisaana okumalawo emyaka 10. Kuba naye Uganda tebaagala kumanya. Naye ng'okumanya kutwetoolodde, ensi gye yeeyongedde okukula mu tekinologiya, in terms of globalization, sharing of ideas globally, n'okumanya kutwetoolodde mu saakoozi zonna. Naye abantu tebaagala kumanya, era in most cases banoonyawo obutamanya kyekyo. Lwaki mu biseera ebisinga lutabayisirwa tutandidde ku tunizize ne tugwa mu wuufuze nomaliza ogudde mu muwuumize lwa butaagala kumanya. Era ensi nga ngenda tutandika kati programu eno, ensi yabulira mu kumanya. Mwena bakkiririza mu Bayibuli abasomeye amanyi story ya Adamu ne Eva. Ensi yabulira mu kumanya. Kwa bagamba baterawo omuti wali ogutaliiko ogw'okumanya obubi n'obulungi. Baterawo nawana omuti nga gwo gwakumanya bulungi, bakati baga temulyanga ku muti guli. Sitali n'abagamba angera ayita mu kakazi ka Eva. Katonda atayagala mulye ku muti guno simply because amanyi nti bwe munaagulyako mujja kumanya obulungi n'obubi. Kye lwaki tayagala mugulye. Kati ensi yagenda okubula. Manyiko kuliko ba theologians bangi. Yagenda okubula ng'eyita mu kumanya, kwagala kumanya.